Tugenze Kanani naddala mu kusaba okulaba nate waliwo abantu ab'enjawulo abakyagenda mu maaso n'okwebaza Mukama Katonda ku birungi by'abatuusizzaako gy'abadde bagenda mu mitalo amayanja ate ssaako n'abo bavuddeyo nga batendereza naddala essaala y'omusumba Aloysius Bugingo anti olaba bakwebaza ng'omanya luweze. Kusaba kwa leero okubadde ku Canaanland okwamalya g'ekyemisana kubadde kwa bujulizi bwokka era buli mukkiriza abadde alinnya ku kitooti ng'abuwa nga bwewuunyisa. So mu lockdown nagendako e Saudi Arabia ng'embeera waneeganye ningamba kangeddeko mu Saudi Arabia anoonye ku ssente. Namala agamba nti yali afiiridde mu Buwalabu naye olw'essaala esibuka ku Canaanland Katonda gwe yakoowoola yamutaasa. Kati guno omwaka oguwedde nga mu Gwakusatu twali tugenda ne bakama bange nga tuli mu mmotoka abantu 10. Emmotoka neeyabika emipiira ey'emabega emipiira ebiri nga tuli ku ddungu. Emmotoka yatagala kukuba kumala eddakiika nga 5 nga tesiba nga tulabala ddala nga tugenda kufa. Nimpita Katonda emirundi 3 ngamba Yesu emirundi 3 emmotoka neesiba. Emmotoka bwe yasiba ne tuvaamu ffenna nga tulubalamu nga tuwali afunye ebisago. Omukyalo ono yakava mu ggwanga lya Amerika. Enkuba gye yamuggwerako ku lunaku olwa Sunday eno gye tukubye amabega ng'agamba nti essaala ye yamutaasa. Nava mu Amerika mu mwezi gw'10 ennaku z'omwezi mukaaga okutuuka wano mu Uganda. Nenvaawo twalina embaga ya mutabani wange n'akola embaga neggwa nengenda mu kyalo mu mwezi gwa January. Nengenda mu mwezi gw'11 nembeerayo ogw'12 ogusooka kati ogusooka ogwo nenkwatibwa obulwadde saategeera na bulwadde bwa nnuma. Nazimba ennyumba nnungi nnyo naye abantu baawo tebanjagaliza tebakola ki bandeeta wano abaana bange ne bakuba essimu mu kyalo ne bankubira ne bagamba nti mumuleete mangu munyonye emmotoka mugipangise mumuleete ne bandeeta bantuusa wano ku Lwokubiri. Ne bwe najja ne nkubira musumba wange ono essimu ne mugamba musumba nfa naye nze nfudde simanyi kyakukola. Nansindikira message nangamba tojja kufa ojja kubeera mulamu njagala tusinkane Kanani ng'oli mulamu ng'owonye era jjo ku Sande najja nensaba wano ne muwala wange musumba nankwata nanzinisa ne tuzina enkuba yonna netugwerako okuva ono n'okutuusa kakati ndi n'amaanyi kati mpulira bulungi nebaza Mukama olw'ekyo. Amiina. Matovu Felix yayozeza ku mmunye ng'agamba nti Katonda yamukolera bwe yava mu kasenge k'abalwadde abayi akamanyiddwa nga Intensive Care Unit ICU. Nyebaza Mukama nali mu ICU abasawo bwa mu Kiruju Hospital batujjanjaba bulungi mulimu abasawo. Waliwo omusawo omu oluyimba lwali ku ssimu ye ng'awo ntandise okutegeera bangamba nalina omusujja gw'okubongo. Olw'oluyimba pastor asinga okwagala wano onaliwolira gyekigamba tinasooka okusaba nti Mukama nsaba ompa obulamu so ba mu kifo kino. Amaziga akaaba ga ssanyu. Waliwo n'omuwagizi wa Seno awadde obujulizi nti okuyita mu njiri y'omusumba Aloysius Bugingo eby'emipiira abigenda katono naye bw'ayogedde ku njovu nga ye Arsenal enseko ne zitta abakkiriza. N'obaako kokonako n'ogamba osanga omuntu nga asobola okunnyonnyola omupiira okuva gye gutandikira paka gye gukoma n'akubulira akulembedde asembye obubonero ki bwe balina baani abaatebe na biki musumba nga kindiko kyandika emabegako. Era njawo kakasa musumba nti nze empagira Arsenal gye nnyambadde naye sizoni eno ndowooza sinaba na mipiira giwera ebiri Mukama wange oyanjulira ndi bize ekitagambika mu security naye n'ekigambo nakiwulirako gwe nti enjovu eri ku muti ngenda obibuuzako enjovu kyekinti anti muneemu abali waggulu. Mutumba Jonathan agamba nti katono bajjire mu nnyumba bwe yali awuliriza enjiri eva ku House of Prayer Ministries International. Nze ekyandeeta the day before wali osabidde omwami yajja yesiba ekitambaala ku mutwe yafubutuka sayidi awo nga balina entalo mu famire nga bamubye omutwe guno ne gufuna obuzibu n'omugala ki ekikutawaanya musumba ntalo baatugobye wano n'okwata essente zaali mu bbando 2 oba bwali bwa meka n'obumuweerawo bwe watyo. Kati nange najja n'ekirowoozo nti musumba bw'anandabako agenda kuwa bbando mukaabire ennaku anampaayo oba omwezi gwa rent oba ebiri ne tujja service n'etambula. Ebigambo bye byali bino mu kusabira abantu nga tetunnajja wano wali ofuluma okugenda emmotoka yali epaakinga wali n'ogamba nti alina ekiweebwayo tukikwate mu ngalo alina ekimu eky'ekkumi naawe tusabe. Kati watandika n'abo watandika n'abatalina n'ogamba nti Katonda wange gwe nfukamira nga nsaba tunuulira omusajja n'omukazi
ng'azze mu kwegayirako olwaleero ng'alina ennusu 10,000, 2,000 oba 5,000 mu nsawo ye, atya n'okuzikuwa kuba talina kyazzaako. Naye musaasire bw'aba azikuwadde ate omugabirire. Ebyo byali bigambo byo. Obujulizi bwa Mutumba busumuludde bangi era omusumba Aloysius Bugingo bw'atyo n'akomekkereza okusaba kuno ng'abasiiga amafuta. Musumba, omukono gwa Katonda nenzikiriza naye nga sikkiriza, nenfuluma Kanani nentambula naye nga gyendaga nzikiza gyenva nzikiza kuba sifunye bigambo bya musumba bwe njagala ayogere nange ebbanga. Musumba mbantu gakulawundi ye bwayisaawo ebiseera ebyo bamanyi ndi mu events oba nali mu events nga mwengerengetanyiza nkola emikolo n'ebirala. Essimu bwe zivuga ozitya ogamba oba eno yayamanja oba ono yakoze atya, nenjitula nevuga emirundi 2 nenjikwata. Bwe njikwata omwami nanga nti alo gwe Nathani nti yesebo nanga nti batuwadde ennamba tulina omukolo ku Saturday bagambye osobola okugukola oli luddawa. Ne mugamba ndi bwayisa nagamba jangu otusange wano ku Centenary Bank ninga baba bampanga kunkwata nalina obubanja ng'omuntu. Musumba nasimba kasooli nenduteekako kifuba ndabe nga ntuuka ku Centenary Bank. Bibadde mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana ku kkanisa eya House of Prayer Ministries International nga ku Lwokutaano luno kusaba kw'okuyita mu kiro. Bye tumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.